Sulaiman Magezi agayibwa okubeera omusuubuzi yakulirawo ne mu South Africa yakwatiddwa poliisi e Katwe nga avunanibwa okumenya amayumba g'abantu n'okusalimira ku ttaka erisangibwa Bunnamwaya mu division y'e Lubaga eritanakakasibwa okubeera erirye. Bajja ku saa 11 ne bamenya okuba emabega nga bajja babiyiwe eno bwe bati. Yatuwa notisi ya nataka kumenya abaana bagezaho kuddusa loole store emu yali esuka wansi yali mu loolo nga room endala eddako nga eri mu office bye ebimu ku byayoneke bya office room emu yali mu nga abakozi basula obutanda bwonna babujja mu bujjanga ebintu byonna byayoneke engoye nyingi nnyo zayononekeza ezikola entebe. Okusinziira ku omu ku baali balabirira amayumba agamenyeddwa okubamenya kyabaguddeko bigu kubanga ne yabadde abamenya tebamumanyi nga nannyini ttaka. Batusanga nga tuli wano tuli ku mulimu nga tukola mmotoka n'esimbawo ya military ne batukwata ne batuteeka ku mmotoka ne batuteeka wansi ne batugenda nga batulinnyeeko ku mitwe ne batwala ennateete mu gundi ku poliisi. Tetwamanya na musango gwatuvunaana ne tusulayo. Bategeeza nti bo ettaka baliriko mateeka kubanga balisasula liizi ya myaka 5 egibadde giggwako mu Desemba omwaka guno. Lwategeera nti bazina okumenya kuba tetwafuna notisi yonna nti oba tufunye Land Road omupya nti oba liizi yaffe yaggweddeko tewali yatunnyonnyola ku kintu kyonna. Tetunaga nti n'ettaka lyaffe wabula twafuna liizi okuviira ddala ku nannyini kifo eyaliwo okuviira empapula zonna tuziza liizi yaffe eggwako mwaka gujja. Oluva Magezi yateereddwa akakalulu ka poliisi obula n'alagirwa okuddayo abasirikale okulambula ekifo ekino kitanudde abantu kamulabyeko ne batandika okumulangira obufere. Oli musawo Muganda tetumanyi oba okolayo ki? Kino kimujje mu mbeera n'abaanukula nga babatiisa nga bw'ajja okuba amayinja singa tebalekerawo ku muvuma n'okwesonyiwa ettaka lye. Enkuba eweddeyo Ku mayumba agamenyeddwa mu mbadde n'ebisiro by'abakozi amu ate babagirawo entebe era nga bano embeera ebonekedde nga lutuukiddwa nga n'abamu bebase mu sitoowa batereka ebintu. Bo abalala bakonkomalirawo mu kibangirizi. Omwogezi wa poliisi mu kampani Emilian Patrick Onyanga akisizza ekikolwa ky'amagezi okumenya amayumba g'abantu era n'ategeeza nti bamugoddeko emisango egy'okwonoona ebintu ebitali bibye. Yagula plot ku makya ssaawa 2 ssaawa 3 nga atandika okukola ki okumenya amayumba ate plot waliwo abantu abaliwo gye bayita ab'ebibanja oba squatters tabawadde akadde oba obudde okubategeeza anti kati nze nannyini plot maze okugula plot eno bo ye yajja buzi natandika okukola ki okumenya mayumba. Ali Kiza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.